mutya abaagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza olunaku olwaleero. Kaakati no olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri ebirowoozo gye bittamu oba gye bikendeeza amaanyi g'ekisajja. Amaanyi g'ekisajja bwe tuba tugatunuulidde oba engeri obusajja bwaffe gye bufunamu amaanyi n'okukaluba, byonna bitandikira mu birowoozo oba kitandikira ku birowoozo byo. Nti omusajja yenna bwe yeegomba omukyala oba omusajja yenna bw'afuna ekirowoozo ky'okwegatta, ebirowoozo byo oba ekirowoozo ekyo ky'oba ofunye kisindika message ku bwongo bwo. Message eyo erinza okubeera ng'ereetera omusaayi okudduka ne gugenda mu buki, katugambe message eyo esindikibwa mu bwongo bwo n'emala n'esindikibwa mu busajja bwo, omusaayi ne gutandika okudduka nga guva ku mutima oba guyita mu mutima ne gugenda mu busajja bwo. Kati movement y'omusaayi ogwo yeeviirako obusajja bwaffe okubeera nga bukaluba, n'obeera ng'osobola okubeera ng'ofunye amaanyi g'ekisajja era ng'osobola okuzina omukyala. Naye singa otandika okufuna ebirowoozo nga oli mu process y'okwegatta, katugambe nti ebirowoozo nga ono si mukazi wange mukaagundi nzibako mubbe naye we batukwata n'amalako ono omukazi nga ndaba ng'ataamaleeko naye kaakati abaana tebaatusange naye kaakati bwe tuba tumaliriza nina omusiibuza akasente ngenda kajjawa ye ngenda mugamba ntya. Ebirowoozo nga kaakati ekituufu kiri nti omukazi ono n'otandika okumutya nga ggwe omuntu kye tuliko oba kye njogerako, mbagambye nti nsharinga nammwe oba mbasomesa oba mbalaga ebirowoozo engeri gye bigenda okuaffectingamu amaanyi go ag'ekisajja. Ate nno munnange olinza obutakirealizinga nti obola nze mbagamba nnyo mmwe abasajja nti nga tonnaba kupaala kunoonya ddagala ly'amaanyi g'ekisajja nga nze kati obuzibu bwe nnina nti bagenda ne bagamba oba wakozesaako masturbation bw'oba weemazisaako era neeyamukozesa nga tewali effect yonna oba damage yonna yamutuukako ng'atandika okulowooza. Olabye ebirowoozo ebigenda okutandika okubeera nga bikuzannyira ku bwongo obwo, nti olaba ebirowoozo ebigenda okutandika okubeera nga bikuaffectinga, otandika okwezimbamu ekirowoozo ekigamba naye nakozesako ku masturbation kaakati ndabika sirina maanyi ga kisajja, kiringa omukazi akeera ku makya n'otandika okufuna ebirowoozo nti oli lubuto nga just birowoozo. Simanyi oba ekyo ekintu wali okiwuliddeko oba wali okirabyeko. Omuntu afuna ebirowoozo ebyo n'atandika n'okufuna signs z'omuntu w'olubuto, n'atandika okuyoya, n'atandika okwebaakiriza, n'atandika okufuna morning sickness nga mu butuufu talina lubuto, nga talina naye ng'alina ebirowoozo nti alina olubuto. Okitegeera? So kye kimu ne kino nti kasita otandika okyeteekamu oba kasita otandika okufuna ebirowoozo ng'awunye bulala akasu. Anyways, sijja banenya waliwo omukyala asobola okweyambula mukwano, akasu ne kakugoba oba ne kakuba ne kakuyingira n'ogamba ne kakubeera nga kakwaffectinga. Singa ebirowoozo ebyo otandika okubifuna bitandika okwaffectinga entambula y'omusaayi, omukira ogwo gwe mulaba kiringa kinyamanyama bw'oti bw'okikwatako, naye ate kirimu emisuwa egiyitiridde obungi oba emisuwa emingi. Ate ng'emisuwa gino giringa bw'olaba lasitiika nti yeereeguula nemala neekomawo, yeereeguula nemala neekomawo. Omusaayi bwe guba gutambula nga guvudde nga message emaze okutambula nga bwe ngikugambye, then neetuuka omusaayi ne gutandika okutambula. Bwe guba gutambula ne gujja ku busajja bwo oba ne gujja mu busajja bwo, butandika okubeera nga bwereega ne bukaluba n'obeera ng'osobola okuzina. Wabula singa ebirowoozo bi-interruptinga entambula y'omusaayi guno n'otandika okulowooza, ogenda kudivertinga movement y'omusaayi oba entambula y'omusaayi, omusaayi gutandika okubeera nga gugenda mu bitundu ebirala. Kati nno abamu oluusi ogwira naddala n'oggweramu ddala amaanyi n'ogezaako okubeera ng'oyagala okubeera ng'oyima ne bigaanira nno ddala ne bigaana, n'ogezaako ne kigaana, abalala oluusi ne kidda naye era nga gujja bwe gugenda lwaki omusaayi gwabivuddeko dda guli ku birala nnyo. So oluusi ebirowoozo byaffe bituleetera okubeera nga tulowooza tetulina maanyi ga kisajja. Kati ggwe ng'otandika ng'odduka bannange kaagaanye, senga nagezezzaako, naye ng'okakasa babadde ebirowoozo birikirya, senga nandenza ebirowoozo birikirya sirinamu ka stress. Kituufu tolinamu ka stress, endowooza yo at that moment watandise okulowooza negatively about the situation n'obeera nga kikuaffectinga. Kubanga mbagambye ebintu by'okwezina si mukazi si musajja byetoolera ku bwongo. Once ebirowoozo byaffe obiseetinga ku kintu ekirala
kizibu nnyo omuntu okuyima. Kyova olaba ne bw'oba ng'olwanisa okwejjamu okwemazisa basooka kugamba it starts with you. It starts with you. Birowoozo byo sooka obirwanise obirage nti this is not the right path. We biba bitandise okulobooza abakazi amabeere, kulobooza simanya nfuli, kulobooza mabina, kulobooza busolo mana, tandika okubeera ng'obidaivatinga ng'obijja mu layini eyo okubituusa mu layini endala. Kiba kigenda kuyambako okubeera ng'osobola okwewala okubeera nga buli ssaawa obeera oyingira ekiyigo oba onoonya akafo. Nalabako akatambi wano nga waliwo omusajja ne bannange nga yeebase bulungi in a very open place ali kwemazisa. Awo nno okwemazisa kwenjogerako okwo okuli addictive ekyo kye mba ntegeeza nti ne bw'oba weebase basaawo oba owulira ng'oyagala kwemazisa ne bw'oba otudde butuuzi awo lwaki ebirowoozo byo byajjulamu ekyo naye okyasobolera ddala okirwanisa nga bw'osobola olwanisa ekyo oba nga bw'olaba ekintu ekyo bwe kikutuukako ne mu nsonga z'okwezina no bwekityo bwe kikola ki bwe kibeera n'otandika okubeera ng'owulira otandise okulobooza kaakati engeri gy'ogenda omuzinamu n'amumatiza naye anaasiima kaalayika nga ebyo byonna tobirobooza ku lwaki weetika ku tension. Bw'oba osazeewo ogenda kuzina mana gwe zinakolako ky'okoze that is it. Olowooza gwe ogenda kwefunuggula ozimalayo sitayiro nga nnyingi togenda zimalayo ate togenda mukkusa wabanga si wakukkuta aba wakukkuta ojja mukkusa kubanga bw'aba akwagala buli kyokola aba akola ki aba akyagala ate aba agenda kugayidinga. So tusooka tunaffe ng'abantu nga tugenda mu nsonga z'okwezina twetereeze tuleme kulobooza bitatuyamba oba bitatugattako. Waliwo ebintu ebimu nga tebirina kye bigenda kuyamba tebirina kye bikugattako wabula ate nga birina kye bikutuulako. Ontegedde mukwano gwange. Munzikirize enkome wano eno temwendalira subscribinga kulikinga no commentinga banaye abasharinga mukola kyattendo mukama abankumire ate era abampere kye musinga okwagala. Mbaagala nnyo nga gye nkomeza. Then gwalina ekibuuzo ky'osobola okiteeka mu comment section mbeera nkuddamu. Alina ky'owabula ky'oyongerako ky'otereezaamu naawe nsobola nkwaniriza mu comment section kinteerewo nja kubeera nga nkola ki nga nkuddamu. Ayagala okwogerako nange privately onsanga ku +256 785 40 28 60 wabula mumpulire bulungi si mu bubi. Message togenda giteekako njiddemu there and then kintwalira akadde okuddamu message naye situsobola twala nnaku bbiri nga sinnaba kuddamu message yo. Bw'oba ekintu kyoyagala okwogera nange kiri agenti bw'omala okukirekodinga wandiika oŋŋambe senga mbadde nkusaba bambi obikole message yange agently oba senga kino kiri agenti mbadde neetaaga ku magezi go mu bwangu ekyo mba nkye awo mba nja kujja njibikkule mpite ku ndala. Naye wekiba ate temukikozesa nga ffujjo kiba tekiri agent there is no need giteekeko nja gisangako nja kuddamu. Omukama bankuumire musule bulungi abandabye ekiro abandabye ku makya kansubire mwasuze bulungi mbaagaliza olunaku olulungi abandabye ate mu ttuntu mbaagaliza ekyemisana ekirungi ne mbaagaliza olunaku olulungi. Omukama bankuumire ate era abanja yeah.